Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso negyegattako olwaleero njagala tulabe ensika gy'osiikamu enkoko ey'okusuula mu butto. Muyinza okuba olina omukolo ewaka ng'oyagala kusiika ku nkoko bw'etyo ey'okusuula mu butto. Njagala tugitunuulire tutandike. Salasala enkoko gisalemu ebifi by'oyagala gyoze bulungi, n'oluvannyuma teeka mu ssefuliya. Tugenda okusooka ogitokosezaamu. Teeka mu ssefuliya, omala ogiteeka mu ssefuliya teekamu obutungulu nga bw'olaba. Kyenkola ky'oba okola, oteekemu green pepper bw'oba osobodde omufuna, oteekemu ku nnyaanya, oteekemu akatangawuuzi wamu ne galiki nga bw'olabye, oteekemu ne kootimiiru. Ebyo byonna biba birungi n'obiteekamu ogenda gitokosaako enkoko. Oteekemu omudalasini, biba bijja kuyingira munda mu nkoko. Oteekemu lweiko, tukozesezza wa nkoko yennyini nga bw'olaba. Kyenkola ky'oba okola kigenda kubeera nga kituyambako ofune akanzaali ke tuyita simba, nako kateekemu n'omunnyo togwerabira. Omunnyo gunoge bulungi ng'otokosa enkoko awo. Olaba tutaddemu ebirungo, teekamu amazzi, teeka ku kyoto gireke ebeere ng'etokota, etokote ebeere ng'egonda. N'ogiraba terina kugonda nnyo ate nnyo kisusse. Kati bw'etokota n'olaba ng'egonze giggyeeko nga bw'ogiraba. Tugenda kuggyamu bifi, gyamu ebifi obiteeke ku lusaniya, biteeke wagazi. Tugenda kusuula nkoko yaffe mu butto gye tuyita enkoko ensiike eya butto. Gyamu ebifi biteeke ku lusaniya biwole bulungi. Biteekeddwa okubeera nga biwola bw'oba ogenda bisuula mu butto. Bw'omala okubiggyamu bulungi n'obiteeka ku lusaniya ne biwola bulungi, kati tukole ebirungo bye tugenda okugatta mu ngano yaffe. Tugenda kusigako engano kungulu ku nkoko yaffe nga tugenda gisuula mu butto. Kati leeta akantu akalala tabuiremu engano, oteekamu akatungulu ng'okakoze nga katini nnyo, oteekemu ne galiki oyo mulungi nnyo. Tugenda kubiteeka mu ngano nga bw'ogenda okulaba. Teekamu omunnyu, oteekemu soya sauce bw'oba osobodde okukafuna, oba okalina kateekemu nako. Tutabula tukola birungo byaffe bye tugenda okugattamu engano tuteeke ku nkoko yaffe. Teekamu kamasala ako ka nkoko kalungi nnyo, kabamu engeri ya kamulali. Oteekemu lweyiko, naawe oteekawo lweyiko, bitabuletabule nga bw'olaba. Bw'omala yiwamu engano, tuyiwemu engano yaffe. Olaba kyenkola ky'oba okola. Teekamu otuzzi, otulimu amazzi gabeere nga gabugumamuko katini. Teeka mu ngano obeera ng'ogitabulamu nga bw'olaba. Ogiraba komba koolaba oba omunnyo gunoze bulungi. Kati bw'omala leeta ate engano endala. Mu ngano eyo endala teekamu omunnyo gwokka. Olaba ogitabuletabule. N'oluvannyuma leeta ebifi byaffe eby'enkoko, beera ng'obinnyika mu ngano yaffe eyo gye tukoze ey'amazzi. N'oluvannyuma kiteekeko ate mu ngano eno gye tutatadde mu mazzi. Olaba kati awo beera ng'okisuula mu butto. Okitegedde? Nnyika ekifi kyaffe mu ngano bya mirundi ebiri. Sookamu eno ey'amazzi, n'oluvannyuma oteekemu eno engano yaffe etali mu mazzi. Olaba bw'otyo bw'oba obikola ebifi byaffe. Kale n'oluvannyuma teeka ssefuliya ku kyoto endala, teeka mu butto, suulamu ebifi byaffe eby'enkoko by'osiizeeko engano bulungi nga bw'olaba. Kyenkola ky'oba okola, ojja kufuna enkoko egenda okuwoomera. Ebirungo byaffe bino omunnyo gunoge bulungi kungulu, ate n'enkoko gy'otunga ogitokosa omunnyo gunoge. Kati supu waffe oli osobola omuteeka mu muceere oba ne mumulya nga mulira ku mmere, naye nga tuba twetaaga mu bifi byaffe bino nga binoze bulungi omunnyo. Kati obiraba bibyo tumaze obisuula mu butto nga bw'olaba. Enkoko eyo egenda kuwoomera bulungi nnyo, egenda kuwoomera. Beera ng'ogisiika bw'otyo, beera ng'ogisuula mu butto, egenda kuwoomera, egenda kubeera mpoomu bulungi nnyo. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.